Endobeso. Kugenda mu mukabutonzi tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero tulabe munafu ono agamba ki. Fome kitabuli ky'omuziki oli mu program sisimuka oli mu ndobeso ne mukonja wangambye nti oyagala nkuyambeko wampereza ka message. Ali mukono nagala kumanya. Ali mutara wange bamuyita Nampeera. Ali omusajja mukubira amasimu. Nagala kumanya amagazi aki era abe yaluddawa. Kale bera kukusimu tovaako. Bera feme kintabuli ky'omuziki kukyenda mu mukaga katonyeze 3 dakika 12 zakaita ku sawa oli mu program sisimuka. Nokasanga Hello. Jema lisebo. Jema lisebo. Kakati oliwa. Ndi mu kibuga. Oba nkulabyeko ntya? Onani? Nze Godi. Godi? Owawa Godi. Nze ndiye Nampeera omulabyeko. Nampeera? Nampeera. Tokolinako Nampeera kigwogamba. Nampeera ogwoweereza message nze bbawo omukyala gwe bayita Nampeera gwoweereza message. Banayi. Musajja omunazi. Temanyi. Kazi yankuba banayi. Wanje? Omukazi yankuba. Ate kati ebigamba nze gate nze nkuganyuza ebbaawe. Nze yosemanyi nani omukazi yankuba bane omukazi mulungi nnyo. Era nsawa emisinga kano na nnyama n'omumpaamu ekiro kimu bwe kiti bane ekiba kimmala. Naye musajja gwe okimanyi nti ogigamba bba wa mukazi? Kugambye omumpaamu ekiro kimu kiba kimmala kyokka. Bannange lekerawo okuweereza mukazi wange nti message. Bane omukazi ankuba nze sijja kulimba oli musajja munnaye omukazi wankuba. Era nsaba omuveemu kiro kimu bwe kiti. Sebo tojja kumufuna. Newe kinaaba kijja kukola kyonna ekisoboka nawe nga mufuna ne bwe ekiro kimu kyokka. Sebo ffe tulina balwadde tuli balwadde. Muli balwadde? Sibimanyi mwana. Tobimanyi? Sibimanyi. Oba mulwadde sibimanyi. Sebo ffe tuli balwadde era bwesonyiwe mukazi wange toddayo kumuweereza message. Musajja munnange nyamba oba oyagala sente mmeka leka kundekamu omutima gunnuma bannaye bwensi. Sebo mmeka va ku mukazi wange sina sente zenjagala tojja ku. Nze manyi ebyo nnimba. Ate nze nkulinda ate nekukwatako musajja gwe. Kati naye kuntiisatiisa naawe. Ennyama ya mukazi wange ye wagijjawa. Nange nafuna era ng'ekintu ekiba kifubye omuntu era bw'okuba n'onoonya. Gwe tokimanyi nti mufumbo kati kitegere leero nti mufumbo mwesonyiwe. Era abakazi bonna bagenda bakola bawafumbo. Kakati otegeeza ki? Togamba baba mu kifo kwa munnange. Kati otegeeza ki Sebo? Kale omukazi w'oyo. Kwanza nkuba. Nina mukazi okuba nkuba. Oli luddawa mukuleetere? Oli luddawa? Ndi waneeno Kabowa. Mukuleetere? Mundeetere. Naye musajja gwe ng'omanyiira nnyo. Temanyi. Kwanza omukazi ankuba. Omanyiira nnyo nno musajja gwe.
Okiwulidde ekisajja nange kimalirivu nkugambye otuuka n'ebeera n'ogamba nti oba ne gwe nawasa ngende mugobe ebintu nga bitabuso linaakulemerako ng'agamba nti oyagala sente mekanze mukazi wankuba newompaamu ekiro kimu bwe kiti kati bwetutuukirira ne mumuwaamu ekiro n'omusaba akawumbi ndobeso mugiwulidde omusajja agambye mumpeemu just kiro kimu katulaba abali ku masimu nze mu lugwe emeki gyombako kimugombolola ye Rwanda yesebo musajja bukirana omusajja muwulidde musajja mukambwe naye munaaye amaanyi tegalya musajja wa Kabaka wanyisebo ono basooka kwabula zikusooka asinzira nawo amawokota kakati gwe obadde omanyi nti ebiwonyene ku biri nnyo mu nsi ekyo kiwonyene ku kubanga bakigambye tuli balwadde wabula kisindika busindisi ppere mu maaso kana ekinajja nga kijja ono olyako nekyoyita luzi obudde bwonna nampeera bamutwala omusajja nga mumalirivu nkugambye ogenda waswa bodaboda gakola naye ng'emba y'omusajja mwana ejooga nkugambye mujozi muzibu oyetaaga kiso bajja kusiba tutwalira amateeka mu ngalo omukunja yaman webale kweza mukunja kale onanyina ettangira ali lutete bwaziba mukunja omusajja mugamanyiira nayagala okwaga nti bamumutwalire nkugambye mu bakazi bonna bali mu nsi eno oyo yekka ye mukazi omulungi amusinga amukuba nkugambye amusuza teyebasa kukunadde nga lumonde mu kikata senga siki wali mumutwalidde gwoyina mutwalira kati avu n'omukwata nti wuuno lyassebo aguge naye enesunga gyamwesunga tetumuteeke mu ssanda erina amalusu gamuyiika nkugambye kale kabbo ka muwala mwana muwala awandikidde omulenzi ka message ku simu omulenzi n'akateeka ku TikTok nti ono lwaki ankwana nze naali mukwanye kyeneebuuza mu kabbo ka muwala omukazi okukwana omusajja kuba kusiiwuuka mpisa oba omwangu yatta enswa amanya gatinamponyiwa nekabowa bana kusiiwuuka mpisa nakugwamu magezi olaba gwekwanidde wakugaana n'otandika okuswala ku kyalo nkugambye ng'otambula wenna oswala anga kisi kya bwa waffe nenze nkyanoonya nkwanamuuko simulabanga muku nkubuulira ebigambo bino empisa zaffe empisa z'abantu abalimu obulabufu okwekwanira omusajja nga yakuganye oswala n'obugulu bwonna ne buswala n'akatwe ne kaswala nsigale ngaja tinaaponya kubowa banangera ekiwereza muku nkale ente birungi ebiwambe naye mukunja kizinze bannange omusajja okwegambira ku musajja kiba kirungi ekyakirungi yadde n'akatuuti n'akamu kibi ale mwami mukunja wangi webale tuweereza ssebo kale ono mukyala kikonyoga enkambo banaye nze ngamba kuba kusiiwuuka mpisa nakulaga mbeera mbi naye nze munnange oli bwankwana ndaba mba wakabi ate oba walayisi nnyo